Tusubwe kiddako ku AC Media UG. Entuula y'abakazi ku boda okwo gyesooka okukema. Omukazi ajjanga abasinga bambala buno obusikaati. Bambala buno obusikaati. Ajja n'atuula n'akuteekamu amagulu ge bw'ati. Wanonga ebisambi amazima gaddala era kyova olaba ffe boda zaffe ziriko mira bbiri. Eri esayidi eno eraba mukyala gw'oweese anyiridde atya. Eri esayidi eno eraga ebitambula emabega ebikugoberera. Omanyi ekintu kikasinza okukwata abakazi obwongo kumulaga nti omulowoozaako. Wajjukira ebisambi yabikulaze dda, yabikutaddemu dda, amaanyi gaabyo ogawulira. Ekifo kyakuwa omugongo wange gwamaze odda okukebera, amabeere gayimiridde gatya. Kati ono mukwana banene abatono tebaliiko grade, balinga shaka, balya buli ekijja kasita kibaamu omusaayi. ababoda mulidde abakazi b'abannamwe ababoda, abatunzi b'emmere mu katale, abasajja, abatunzi b'ennyama ku mabucha, abatunzi ba chapati. mwekoze ekigeni. Abantu abo bafuuse shaka kubaka abasajja ne ku baana ab'obuwala abalala. Tugenzeko mu boda, ovuddeyo mu chapati ogenze mu boda. Nziruse mu chapati nga ndaba sina kyenkoze ki Kyofunye nengamba kanzire mu boda munange AC ate ebizibu ebyali ku mu chapati bisingako ebiri mu boda bisingako ebiri mu chapati. Kiki ebizibu ebiri mu boda ku bakazi bisingako ebiri mu chapati. Era ababoda abo bandibadde bagagga nnyo. Ababoda bano abazivuga bandibadde bagagga nnyo. mukola sente mpitirivu. Sente mpitirivu kuba Esther wano Uganda gyolaba ku economy gye tuyina. Omwana wa boda n'akeera n'agenda n'ayiriba n'afuna emitwalo gye 5 oba 6 padde. Esente ezo ziba mpitirivu nnyo. Ate nga waliya n'abakola mu maduuka nga tasobola zifuna. N'abakola amaduuka agali mu bukadde n'obukadde ng'agenda bamuwayo mutwalo oba 8. Naye omwana wa boda agenda tasobola nimira mitwalo 4 oba 5. Naye tosobola mubuuza ng'ewiki enaku 7 ziweddeko nti mpaayo emitwalo 10 ng'agiyina. Olowooza giragawa? Talina mpale empya, talina ngaato mpya, talina kintu kyonna kipya ky'osobola gamba nti sente ze zagenze mu ekyo ez'ewiiki. Zigenda wa? Mu bakazi. Mukwana nnyo Munaye banagamba nti batwekwana nnyo kuba abakazi n'ababoda bonna beekwana sayidi na sayidi. Abakazi esita mu boda balina ebikemo, kyekikemo ekisookerwako. Ogenda n'ofuna omukazi awo njagala boda n'osiba. Kati nga ffe bamusoga ab'amasaali olaba bwendabika? olabika bulungi. Olaba bwendabika? Enjogera ennyangu ebanga kwetega. Oba weeteze? Mba neetegedde buli omu oyo yenna anajja. Abakazi bafa olaba akagato nimuvuga nga pikipiki. Noyinza obutakkiriza nti mbadde nimuvuga pikipiki. Neefaako nnyo nsange gwe mbadde ndowoozaako mu birooto byange ng'olaba at least. Abakazi abo bava ewaka nadda ku kkubo. Bwadda ku kkubo nayagala boda. Abamu baagala boda ezinyirira. Abo bamwe esi omulinamu kasente. Era nze njagala nyirira n'ennamba njagala mpya. Abamu baagala namba mpya. Eyo njagala ennamba mpya nze. Njagala olina sayidi mira. Njagala oyambadde bulungi. Ebintu by'okumpunyirira ebyo saagala. Kati awo wenkugira maama oleese. Abantu abo abamu baagala boda zino eziriko obubina. Ozimanyi nze ziriko kaliyanga eri bweti. Abo byo baagala. Naye ebintu bino nga bwe mbikukonyeddeko nti bwe mwalina kyayagala ku boda alina ensonga lwaki akyagala era we bamutwalira. Ng'ombuuza oti lwaki bamutwala? Lwaki bamutwala we bati? Omukyala oyo ayinza okusanga ekisaasi n'agamba boda nti wangi omanyi okayanja ka kabaka? Nti emanyiyo. Ate olaba okayanja ka kabaka awo nti awo wennyini ati oba olwotandise omusoma obwongo bwe walaga amanyiwo oba walaga tamanyiwo. Awo bangambye awo kayanja ka kabaka nomanya nti omuntu ono gwentwala takola ki? Tamanyiwo. Kale ojja kumpaayo 2.
boda nga bangamye nti wa 15 ntandika kusekerera 15 nobanga yagalo gisimbula kumbe nawe okiriza ndi atandise okola ki okujja omanyi okuva wano otandika omusomera n'ebitundu ogenda wa kayanja kakabaka n'omutiramu n'ekitundu kyekazo njuga tamanyiyo muteremu ebitundu alabire ddala nti kituufu ebitundu tugenda ovuga biki biwanvu ngamba salawo yogere sente etufu ezitegerekeka kale boda ngenda kuwa ogumu ebbiri ogumu ebbiri nti kale sigenda kusomba kola omuntu ogumu n'enkumi meka 15 omukazi ng'atuula olutuula omuvugo okuva wano distance paka nga wali ku bitaala entuula y'abakazi ku boda okwo gyesooka okukema omukazi ajjanga abasinga bambala buno obusikaati bambala buno obusikaati ajja n'atuula n'akuteekamu amagulu ge bw'ati wano ng'ebisambi amazima gaddala era kyova olaba ffe boda zaffe ziriko mira 2 eri esaidi eno eraba mukyala gw'oweese anyiridde atya eri esaidi eno eraga ebitambula emabega ebikugoberera kati bweyagala olaba ku mukyala ng'ozza wano bweyagala okulaba ku biri emabega ng'olaba mweno kati abakyala abo nogenda omuvuka kati tulina engeri gye tukolamu buleki zaffe ife abeetega ovuga nga bw'osiba omukyala n'akola ki olwo oli mumukyekinga kituufu ebbeere tutu ebbeere tutu olowooza nti nasooka mukwatako ensike mukwatako gwerinya bwakubuleki gwerinya bwakubuleki emuyiwe emusika okuva emabega gyatudde wano wajja kubuulira nti lino tutu oba lino lyakayonsa ak'emyezi ena oba lino olwo n'omanya nti ekyo kiwedde abakazi abo notandika omugamba nti lowooza nti omugambi gwo mu kitundu naye nina mukwana otandika mubuuza naye nyabo banayonyirira ng'okwata mmere eno ey'epikipiki ogikyusa bwoti ng'eraga ye yekka obadde eno ng'emmere erina muleeta ng'eraga ye yekka n'agenda neyeraba omanyi esite ekintu ekikasinza okukwata abakazi obwongo kumulaga nti omulowoozaako bw'oba n'omukazi nga tomulaga nti omulowoozaako ne bw'oli mulekere biliyoni y'essente alijja nayagala nze owa boda amulaga nti mulowoozaako aboda mmazeewo bakazi babannammwe omukazi oyo muteerewo mira yeerabeko naye mugamba naye mwana gwe esiwanyirira onywa mataaki olwo ng'atandika owulira nti takuddamu awo waliwo abakambwe sirika lwaki weeyogeza ebintu sirika mbe kunyumize omukazi gwolaba omukambwe omulabira mu mira nga omusookedde kino kyenkugambye ekya buleki kyekisooka okulaga omuntu nti mukambwe okitegedde omuntu omwayanguyangu eno gyetesiti esookerwako buleki nakuraki okitegedde kati bwomala aba mukambwe awo aba mukambwe nosooka n'omuleka kino kibadde ki oli abatagala biwuliza abatagala bimanya nga ayagala kumutwala wakola ki naye ate nga naye alina amateeka gayagala muyonjo ayagala ne piki nyonjo era nga bwendabika olabika bulungi era nga bwendabika kati omukyalo oyo tusooke tuve ku bakambwe tudde ku bano betusobola okwanguyiza amangu agenda eri aiza agenda kusinkanayo boyfriend we oba agenda kukola alina byagendako ebirala kati gwe omukyusa otya endowooza z'okumukwana simanyi era gwanyumiza gwatugamba wano kwesi media omukazi oyo gwe muvuge oba akamutambuzaako omaze omutesitinga bwayimiridde wajjukira ebisambi yabikulaza edda yabikutaddemu dda amaanyi gabyo ogawulira ekifo kyakuwa omugongo wange gwamaze odde okebera amabeere gayimiridde gatya kati onotandika omulowoozaako mugamba mpozi ogenda kayanja kakabaka kukolayo ki bannange ng'onyirira mwana gwe naye oba naye boda mwantama mweyogeza naye gwe sookolabe bwonyirira n'okwata kino ekibegabega n'okijjawo miri eri emulage buki nga nebbayo takimugamba nga ovalo yamuwasa nti okola ki kyonyirira kitegeeza gwe oba omufuddeko nnyo awo omukazi omuyina
otandise omukwata okumuwaana buwanyi kagamba ako ng'onyirira naye gwe boda bannange nze tonsudiya si kusudiya ojalabako abantu abakyuka zino mu kwebuuza nkulabye ng'omuntu omukambwekambwe nze munaye abantu bangamba bwe bati olwotandise omufuna wonajjira ddala omuntu sakayanja kakabaka kati togenda direct nga bwobadde olina ovuga lowooza nti saawa zino jamu aliriddawa olwotandise omukwata obwongo jamu aliriddawa gwedda kukuba eririko jamu musigale nga mukyakola ki nga munyumya omufunyire ddala omukyalo oyo bw'omala n'omutuusa natandika okwogera nawe ng'omugamba naye nandibadde mukwano gwo wandibadde mukwano gwa era mpulira njagala kuvuga nga buvuzi kubanga jjukira bw'onaava ku piki eno emikisa gyengenda ofuna abakazi abantu akasoma bengenda ovuga bagenda kubeera baki olabika mukisa gwokka nga asooka ng'ojjayo simu ng'ogimukwasa ateekamu enamba ng'asirika olumala nga mutuuka ng'akwata ogumu ekitundu ng'agukucwanga bwakucwanga ogumu ekitundu ogwo nga gwokyuka ogukwata tomulekera sente womala ogufuna bwoti amaze okugamba munaye ngendawo ati wenkolera oba ngenda afunawo mulimu kale munaye nja kukubirako oba genda afuna mulimu okwata obudde nomukola omaliriza nzije nkukimeko takikugambye nti jangu okimeko gumukubire omaliriza nzije nkukimeko olwo ogenda mutwalira bwereere banaye musoga mbadde sinaba kati ngafa balina amannya amalungi ge bateekateeka banaye eri sinaba n'olindako n'agamba kale eri maliriza n'oddayo bw'oddayo gendayo ne yogati ekikebe kya yogati oba ice cream tabikugambye gwe mulowooleze oyagala mulaga nti wa mukisa munaye mbadde ndi awo ng'omukisa bwe guli omanyi nga ngenze okuva enavudde awo ndi mu kuvuga abasabaze esimu ne nsalawo nkugulire ku kasente kano nga kugulireko okwo kayogati onyweko naye banaye mwana gwe olwo otandise omuwamba oli kumugugwe omutwalo gwe ogumu n'ekitundu ng'omuwaddeko yogati bwa 13 mu ebi n'okkirira bw'omala okukkirira ne mudda n'oyitira bwa chips nomanya nti osigaziza gumu 1500 n'okwata nakuwadde obudde akuwadde kati oba otandise omuvugira ali ku control yo n'ewakawe yeerabiddeyo takyalina kyasobola kulowooza ojjako gweomuntu okumutegeerera abakazi boolabaawo bakazi nga bantabudde n'ogenda n'omugulirako chipusi byakakaaga chipusi wa 3 n'enkoko ya 14 n'oyongera ku yogati we n'ofuusamu 10 ngezi 3 ezo ziywemu amafuta gemukozeseza ku lulinga mu kujja negana agaddayo kitegeeza tomusaba sente ku luno omundu okola ki wankuletedde bwereere asanyuka setu zagana aderi mu stress zimukute business mukute kadadense bwembeera awo nzikiza akasimu kange nkatereka naye nenjijira bwe nenjijjako nenjiteeka wali nemukwatako obugere buno nemukwatako ku bugalo buno nemugamba naye ng'ettama lyabanaye banagwe byeyali yeerabira edda n'obizza omusaayi gwe ne gudda bupya n'angamba ti kati musoga nkubulira ampita eri nkubulire nti olwo ndi bali nzibiriza mu kisenge kya mulumu gyapangisiza nze kasita nkulaba ebisigadde nga batampa ababoda mweyagadde ababoda bangi nnyo abatudde ku bakaabagagga naye nga si ekyandibadde kisaana naye abakazi bakemebwa ku lw'enneeyisa abasajja gye babayisaamu mu maka gwe olukwata ennyumba n'ogizimba n'oteekako ekikomera n'oteekawo asikaali ng'olowooza omukazi omumaze kyova mukyababba nnyo ffe tukyabafunira ddala nnyo omukazi munansi ogamba nti balinga abaana abato naye bebalinga abaana abato abakazi abo bolaba switi wanusu 5 ono wokunuuna ayina emitwalo 5 mu nsawo y'omukazi naye bwagula switi etamunyumira nga nze gwemugulidde nemumutwalira wadde okimanyi bena kiwulidde ku gwe switi wanusu 5
omukazi alina emitwalo 5 naye bwagula switi w'ebitaano tamunyumira nga nze switi gwenguze ku 10 lwange lwembadde nalo nemugulako switi w'ebitaano nemumutwalira kinyumira nnyo okumpa kimunyumira nnyo okumuwa n'akanonna bw'ati era gwe omusajja ababodde be mwabitegeera twabitegeera bwe buzannyo bwaffe n'obudde omukazi bw'aliiramu n'abakazi bano balinamu emibiri gy'omanya nti ono katisa ono wa mmere ono wa mata ono wa juisi ono wa nkoko ono wa kyenyanja n'ovuga oba ekyenyanja kiri eriwa mulungu n'omanya nti Esther nga alabika yeetaaga kulya ku kyenyanja obwemulaba n'ogenda emulungu n'okula ekyenyanja olwo oli mukiteekateeka osimbula na saawa 4 za kumakya ogende emulungu bakiteeketeeke mu saawa 7 zennyini esi nakirabanga delivery gw'omutwaliranga wa boda era oba baawe waali gw'omutwaliranga waki wa boda era naalya bulungi nnyo baawe ne waba atudde awalowooza ndaba nina elementi yange ini wano ogiraba neetako elementi yange nga nze nkuleeta bintu mukavu era nga nze nkola ki ngenda alyanga bwakusoomooza gw'olyawo agamba ti ekijjaga kino kitamanyi balabirira mukazi n'omukwata obwongo n'omanya nti ono wa yogati buno obudde bwa musana nnyo n'otwala yogati gw'olowooza kwata mitwalo 5 mw'ojaga mu omulundi gumu tegamunyumira omukazi tegamunyumira omukazi yeetaga bwetaazi kumulowoolezamu ekyo kyolina mu nsawo sente muweeko naye ng'osoose omulowooleza ebiwooma bigwa byokya musoga leero tugenda kumaliriza wano naye mbasuubiza emboozi teweddeeyo naye tujja muzza siba kiri musoga ojja tukwongera tuwa egenda tubuulira ebizibu abakazi bababuulira ababoda ebizibu byo biri bingi bwe tubinyumya buziba ne bukya so abalabi ba S Media mwongere bongezi tugoberera tujja bawe ebinyuma ate nga bya makulu abasajja bannange temulowooza muti oba mbavodde nnyo wabula mbagambye abakazi beetaaga obudde obudde si ssente obudde bwennyini ewaka okubeerako n'omukazi wo ekyo obadde omanyi nga abakazi bano baagala nnyo okutambulako naye ambadde simanyi byonna gwa bitunyumiza omukazi nga twagala agende mu mikono gy'ababoda kuba ababoda ziri syaka ezirira ziri syaka abakazi abo beetaagayo obudde n'otambulako naye n'akukwatako wano waati n'ovimba ajja kutya ajja kulaba sorry bawa S tondabo obubi just mbadde tuli mu kusomesa abantu ate nga gwa mugamba nti muri busha boda ziri syaka buli ekijja zirya buki bulya ababoda tebasosola tebatya grade mbosebanye omukazi wamunyiza wamuwadde emotoka gwa mamalina motoka mukazi wa mafuta gagwera mu motoka wamufunyira mukwana banene abatono tebaliko grade bali balinga syaka balya buli ekijja kasita kibamu omusaayi ababoda mulidde abakazi babannamwe ababoda abatunzi b'emmere mu katale abasajja abatunzi b'ennyama ku mabucha abatunzi ba chapati mwekoze ekigendo abantu abo bafuuse syaka kubaka abasajja ne ku baana ab'obuwala abalala musoga tuve wano abadde Eric nze muyita musoga alogwa kyali wange nnyo actually ate era ebiseera kizibu nnyo okundaba ku boda endala naye mbakozeseza boda boda mujja kunsala ku ya mukulu ono era esiwebale okumpagira nange era ndi musimu yeah, is my good friend nga tuvuddeko bino naye is my good friend avuga bulungi nga nze ebintu ebisinga yabitambuza kamera ezo zemulaba byonna bisinga actually wonna bwesituuka ntuukirawo is my good friend naye ffe tukomaawo emuyinza okutwala tetudda mu biri eri simulowooleza biri bye mbagambye agende ku bakyala abakambwe nze omu ku bakambwe bavuga abakyala abakambwe abadda ekyo kyo akimanyi bulungi naye nga is my good friend musoga wangi soma enamba tomanyi oyinza okufunayo akubira essimu nagamba nakulabye ku S Media jangu omvugire esi yakugambye abatuwuliriza nze ambasada w'abasoga mbasomera enamba yange abandyetazo bakolera emirimu gyabwe wooli wonna si kukwana oba kukwana mukazi wo wabula okukola emirimu wabula mbaleetedde bwa bintu ebiri mu bakazi mu mvuga ya boda ekwana ebuzaabuza etya abakazi bamwe oba abakazi bamwe babuzaabuza batya
kuba boda engeri zezo bakwanamu abantu kubanga abakazi bangi betusanga nga talina transport lusi agenze datinze omuntu n'atamusangawo gwoba omuvuze ng'omubanja n'agenda laba tewakyali pulaani omweza bweza bintu bingi bwe bityo ebigenze bitwala abakazi so abakazi mubawe ku ssente abakazi mubaagale abakazi mubawe ku budde omukazi beerako naye wakayade dakiika nange omulaga nti gano ogubaddewo ku lulwe si kubeerawo nga munanyini maka waliwo okubeerawo ku lw'omukazi kubanga budde bwakola naye omufiisiza dakiika 40 ameka ana abeerawoko naye omuwaneko mwebaza bayidayo Esther nga tumaliriza abasajja bangi abali obuli emmere y'abakazi n'amala okulya nayimukawo n'agenda kubanga mbu yalese ssente z'awaka omukazi mwebazeeko esi weebale kufumba omunyiro ogutatuuse mugamba naye ng'omunyu tegutuuseemu leero naye weebale omunyiro agwadde lekoze ki kubanga si bulijjo kibabadde akikola omwebazeeko omulage nti kyakola kirimu ki ate nga naye wa mugaso gy'oli oba mu maka ago nga waki wa mugaso naye gye munaakoma obaleka bwe mutyo shaka za boda boda zijja batwala muzaale abaana 5 ng'abasatu si babo ng'abasatu ba boda be balinamu amannya so mbeyanziza abaagala okututumako nsangibwa kuwanakubwa ku Superior mu kibuga wakati enamba yange 0740920323 ndi musajja mufumbo abaneegomba temukuba abagala okumpa omulimu bwe bakola ki bwe bankubira mbeyanziza n'omundi mulala ngenda kukomawo nga mbasomesa ku ngeri y'ebizibu by'abakazi batunyumiza ku boda nije tubatwala mu busondasonda nja kukomawo nga bampadde omukisa mukama katonda abankumire kyabaze nga abusoga baba isefe kadombala gadopo wokuna ni mama ife jovi ya mutesi wangala ebyanda n'ebyanda tuba satellite hotel Kyanja Kisasi Road wawo hotelrooms ennungi ezabika obulungi ate kasente akatono jangu balina ne satellite health club bwayagala okubeera mu bwayagala okujja mu sauna ayagala okujja mu system bath ayagala okujja mu gym ate kasente akatono jangu balina ne parking yard ennungi engazi obulungi nnyo oba wali bali mu koochayo kyanga ate motoka bajooza kugambanga ekintu kitambulira ddala kasente katono nnyo balina emmere ennungi buli kimu kitambula bulungi ku satellite hotel. Joy Star Fashion Store asangibwa ku Ham Shopping Mall level 2 gendawo ku dduuka U72 U73 U74 ayina engoye ezabukika oli muvubuka oyagala kudabika bulungi yagala kunyuma ye muntu asooka okuleeta engoye nga balabona tebanazifuna Joy Star Fashion Store enamba eryawo osobola omukubirako akola ne delivery buli kimu nakikutuusaako noba nga teweyagala mbadde S1 ku atop with AC ebiwoma bigwa byokya tubadde mu kibozibozi ne ekya boda mbasuubiza okuba nga bingi bikyajja tukyafumba ebintu bingi nnyo nga te Brian yabadde camera S1 ku atop with AC S Media Uganda. We love you all. We meet next time. Love you.